jimo ja kuyabikirayo nze njabike nze nakangwe manya nze nakulabye ne nkutya era kakati bobade batusettinga ngamba ni meze yange bajongereyo Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mukwano be kikondo n'omkulako mu manya problem eyo gye muyina atamanyi tamanyi nze nakangubi nze sweet fighter natandika okuba engumi nga nina emyaka egi nze nakulabye nga bikondo biri professional nga wemba noonya kyakulya nga manyi nti awo mpitawo bwe kimbula nakifuna nga nkoze eki nga otale kwanyize nze mmala gakubwa wayise challenge tebakuzeemu ekisooka nze wayise Golola kati kankubulire Golola Moses of Uganda njagala Golola jangu wano tukukyazeemu wano straight punch ogimanyi ne straight punch abantu kati nze ondaba obadde oyogera bigambo simanyi uppercut simanyi straight punch zonna nzimanyi atalaba olaba eggaali yange yonna netuli nze nina eggaali battalion namba yagambye nako nuclear weapon wagambye nekutya bagambye ndi firimu za jingi nina mangere nina siga firimu kati gonta kulanga mbasi nze nkulaba mu gym nga byokola si byakusaaga amanya abakyala